ayagala KFC ayagala ka KFC n'omubulira ensonga zo nakwagala njagala kunzijamu kubanga abagwira ffe abagwira befe tusinga okunyirira ennyo tunyirira tusinga ne kuba nansi ate nga ne sente mulina ne sente mwezi kiri kye nakugambye nti ku bwenzi kwa mutava no baganda bafa bali mu mbeera y'okucakala gye bali baganda bafe nga bali mu mbeera y'okucakala nga mamero abaana bannayuganda abawangalire South Africa naddala mu abasajja ku bwenzi kwa mutava kye kibaavuwazza ne mubeera eyo ne mukomawo nga temulina sente zonna muziwa bakazi mabaala geeyo kati ensonga eyo abantu abajoogera ani ajoogedde before nga sinnamudamu ansa ani agikuwa abantu babyogera naye ng'omuntu ayogera ekintu akyogera wano mu Uganda n'omubuuza e South Africa wamalayo bbanga ki lwaki muba temudda waka muba temulina kibasigula eri kubagwa okomawo naye bano tebadda obwenzi enamba loovu bakazi basingamu obuki obungi ndowooza okitegedde kati ate yensi erimu amasanyu amaki amangi yensi nga ebyokunywa byayo kibayita omwenge gwa layisi nnyo omwenge gwa layisi nnyo omuntu okwata emitwalo gye ebiri okomawo otamidde kati egyo ebiri wano Uganda oba otandika butandisi ate eddembe lingi omuntu akola nanyuka ssaawa mamere omuntu anyuka essaawa ze10 eringa amaduuka bagasibye mugenda kati ku bifo bisanyukirwamu tusaba Mwami Dani Flavor boddamu kutunula mu kamera toddamu kusiiga kifaananyi kiraga nti abantu bonna abakolera South Africa benyigira mu bikolwa byewatadde ku channel yo oba gyewatadde mu katambi yagamba bikolwa ki yayogedde nga mpule bamubuuza ku bintu byemukola South Africa bye tukola n'agamba eri basawo baganda ekyo naye yalimbye singa basawo baganda actually babayita basangoma neti yali babawa emmere yaffe eyawana local food nga kuliko ne apple gyotasobola kugula gwe mamero noga nti kanjireko buli lunaku eryenvu libaako nedda wano apple tuzigula nenga nedda nga tuzigula buli lunaku yasiwandi ngambye eyagala kukuba mamero apple fe tuzigula kuziba baagala abaffe nedda sala nameninga bano baganda banga abali ekyankwanzi era kino njagala kukyogera mu kamera they are not failures. They are not failures. No. Abantu balina business kati bwe balaba enjege eyo ng'egudde ng'omuntu omu tasobola kukola ku bintu nga batogamba nti mugende this time tetubawa nnaku wadde oba kukwata tebakuwa nnaku olina abaana okitegedde abaana abo bonna beetaga process bazze batya babafuddeko batya okubakuŋŋaanya bateekawo okuyita abantu ku mikutu ne babagamba waliwo abawangalire South Africa kino njagala mukitegeere tebaagwa bugwi nti bayodde nedda era abantu abo babayita okuva mu mayumba gaabwe nga tebannaba ku arrestingibwa gye baali beekukumye nga tebakyasobola kukwatibwa n'engeri gye yava mu kkomera twabitunuulira mu part 1 kati part 2 twagala tulabe banne abali South Africa abakomezebwa gavumenti ya Uganda bo olwatuuka ku kisaawe Entebbe ne babeera nga batwalibwa ekyankwanzi kati so ne batwalibwa bamaze n'akabanga akawera tebannaba kuvaayo naye mpuliddeko ensolo yange ey'oku kisenge ntegeezezzaako nti ku lw'omukaaga bayinza okuba ku Friday ya wiiki eno bayinza okuba nga basiibulwa okuva ekyankwanzi. Yes, all right. Tuli ku Mamelo Media UG tewerabira ku subscribinga essaawa eno video eno tugikoledde ku Paradise Gardens wetusinzidde Kajjansi Entebbe Road wetusinzidde ndina omukulu gwe bayita MC Julio omuyimbi saabayimbi tayimba ne bayimba naye essaawa eno twakolako naye interview yasooka nga tuwulira emboozi ye South Africa bwe yakwatibwa n'engeri gye yava mu kkomera twabitunuulira mu part 1 kati part 2 twagala tulabe banne abali South Africa abakomezebwa gavumenti ya Uganda bo olwatuuka ku kisaawe Entebbe ne babeera nga batwalibwa ekyankwanzi kati so ne batwalibwa bamaze n'akabanga akawera tebannaba kuvaayo naye mpuliddeko ensolo yange ey'oku kisenge ntegeezezzaako nti ku lw'omukaaga bayinza okuba ku Friday ya wiiki eno bayinza okuba nga
basiibulwa okuva ekyankwanzi naye tetumanyi oba banafuluma nettu oba tebafuluma nakisawo kasabe okuba nabo bagamba bali bakaba embeera sinungi jjukira bamu tebalina wakutandikira singa bafuluma munda naddala abo abaalwayo nga tebakomawo kutereeza waka so Julie ogamba otya ndi bulungi mwami Mamero Mamero Media kwetutava abatulaba nyongera okubabuuzaako yenze Julio MC Julio omuyimbi saabayimbi tayimba ne bayimba actually gwagenda okuleeta Grammy Award nga tolina hit Mukama buli kimu akikola nyongera okubuuza ku baganda bange bonna abali South Africa gye mutulabira yonna mu province omwenda wakyali abaliyo bayitirivu nnyo bakitweguba bo nga tebadda anti kati tebatusiize empisa ne batusiiga ebintu bingi ensonga lwaki bwe mba ndi wano emitima abali South Africa gibalibwa gumu nti oyo wajja bw'ati yagenda okuvaamu amazima kennyini akagenda ate okuyamba n'omulala kasono banga omukutte bulungi n'omubuuza ebibuuzo ebyo kale njagala okubabuuzaako mbagambe Julio wammwe tusinzidde wano ku Paradise Gardens ekajjansi ekifo kino kifo kirungi nnyo w'osobola okujja n'okyakala n'obulizingamu n'ofuna buli kimu ky'owuli eky'obulamu n'olya ku ssente tulina buli kimu mu kifo kino Paradise Garden n'obwongo okuwummulamu kekafo kokka akalungi akasobola okuba nti ojja n'onyumirwa oba ne bannaffe aba South Africa abali ekyankwanzi bwe banaavayo n'obaleetako wano era puroguramu yaabwe tugenda kubeera tulina show wano ku kifo kino tuli mu kuorganizinga okulaba nga tuyita baganda baffe mujje twogeremu mujje tuwulirire ku bigambo ebipya nga tuli mu Uganda nga tuyita mu nnyimba n'okubayimbiramu n'okusanyuka era mbasuubiza nti bannayuganda bonna abali wano oluva ekyankwanzi nja kubayita mujje mu kifo kino mukirabe wano ekajjansi ng'ogenda kasaawe k'ennyonyi we tuli wano kati njagala tandikira ku ggwe lwaki gwe tewagenda kyankwanzi banno baagenda ekibuuzo kirungi nnyo lwaki gwe tewagenda kyankwanzi kaakati nze ng'enjega eyo bwe nkugamba South Africa egenda okugwawo bavictims abaasooka okugifuna ebintu bino bitutte ebbanga nga bitambula naye ndowooza mu kiseera ky'okunyiinyintira nti kaakati binyiinyintidde batandise okugamba nti baliyakitinga nti tugende kirabika okuba nti beffe abamu abaasooka okufuna that kind of problem ne batuukira ku ffe nze kennyini nakugamba bantuukirako nasibwa byonna ng'ebyo so nensobola nze okugamba nti let me go back home naye nze nakozesa my own ticket yes walinamu kasente yes tolinga bano nedda saalangame nti ninga bano bano baganda bange abali ekyankwanzi era kino njagala kukyogera mu kamera they are not failures no abantu abo okay lwaki mbagala tebali failure abantu abo bakozi ba mirimu babadde n'ezifamily babadde ne bizinensi zaabwe basula mayumba amalungi bavuga amamotoka amalungi bambala bulungi abantu abo boolaba naye enjega gye tugambe yatugwako e South Africa nze munnayuganda agenda okubuulira amazima kuba nze badde victim ebintu byakusanganga nga bwe ndabagamba nti batandika ekintu kino ne bakisomesa abatuuze nga ffe tumanye eri enkwata yaffe tumanye eri engeri gye badde batuyisaamu xenophobia beekalakasa enkya ne bikola ki ne biggwa naye leero bagenda ne batusiba katambala nti muleke gavumenti poliisi enforcement zikole omulimu gwazo ffe twategeera kye batugamba bo bwe baamala nga bafunanga meeting ez'abatuuze nga bagamba mwe mutusongere busongezi kumugwira waali ffe tukole ogwaffe kati abantu abo waliwo neighbor ayina abagwira asusa abagwira nga 20 okitegedde kyokka neighbor naye amulaba bubi afuna sente every end month amulaba buki kati oyo ajja kuzigira poliisi kyawasulawo abaki bajja kiro nga basula kitimba kyabwe nga bayoola buli mugwira tonnyonnyola era bino njagala okubagamba abantu abagamba nti abali abantu babazze wano bali feeriya tebalina mpapula ziri tezaabadde mpapula
tosobola kubanga osobola okugula business mu South Africa mwokola nga toyina mpapula kakati yatuneko kola nga tunadda kuva ekyenkwanzi tusooke tunyeko bano abali South Africa bo nga bakyaliyo tebannabakwata beekwese South Africa abantu bangi abakyaliyo era nga batambuza emirimu gyabwe naye bakyali mu mayumba nga bw'ogamba nti tosobola kukiliininga siini yonna n'ogimalawo n'ogamba nti nze nkiriinira siini eno wenkoledde ekintu nti ndi clear beekwese beekukumye bali mu dduka era bakyaliyo beekwese nga abamu bafuuka baana baba South Africa ng'oli asobola nze nja mukweka okumala ebbanga lyonna lyonna gyebali kugamba si buli mu South Africa nti mubi si buli mu South Africa nti mubi ate niwabeerawo ne provinces ezimu oba ebitundu ebimu nga by'abazungu era nga bitiika ng'ogula geeti nga 6 okutuuka mu kifo ky'omuntu oyo kati eyo gye bayita no sense tomala gazungirayo kati bwetuba ne Uganda bifo nga Kololo Ntinda esimanya Bukoto olya kyotera kati abo baganda baffe abo baba bafuna obuzibu mangu ne kati bw'ojja ayina otambula akeera ku makya n'atravelinga n'agenda bw'akolera avuga mmotoka kati emmotoka baziyimiriza okuva ku takisi etwala omuntu wa wansi wawo wenyini we bakwatidde mwami Mamero todda waka kati bw'olaba baganda baffe ebbanga lye bakuumye okufuna ne muzeeyi atuyamba okutandika okutukolera ku nteekateeka z'okutujjayo era wano weneebaliza abakulembeze baffe era sigenda kubeebaza obukulembeze baffe buli mu South Africa obukulu bw'omwami Kibombo nawudde Kibombo ali Kyankwanzi yabadde alina okujja kubanga abantu baleese okuva eri alina okumanya batuuse batya bali Ssekiwa okitegedde n'okulaga ekifaananyi ekirungi nti omukulembeze atambula n'abantu be era mmenyawo ebintu ebigamba nti abantu abo bwe bakuleese muzeeyi bye yali bawadde obuyambi okudda wano okwaba obwo nti bali ferias waliwo ekigambibwa oyisobola okutangaaza olinako mikwano gyo abali Ekyankwanzi bangi okommunikatinga nabo bangi kati kino ekibuuzo jja kisobola okukidda waliwo amawulire agabungeesebwa nti bannayuganda okuva e South Africa tebakomezebwa kuno bawambibwa buwambi bali mu buwambi ekintu ekyo kituufu oba si kituufu kaakati nze ku kyenamanyako ekitonotono muzeeyi bw'amala omwami honorable minister Kasolo bw'amala okuwandiikirwa ne bamuwa obubaka okuva e South Africa okuyita mu department ye South Africa okwali ambassador ne chairman waffe Kibombo abantu abo muzeeyi honorable minister yakola okuddamu n'addamu obukulembeze bwa South Africa ne batandika okukuba nga kyagamba wiso nti abantu mwenna ng'oli stranded kubanga waliyo abantu bano bonna bolaba balina families balina abaana babadde nabo nga balina abantu balina bizinesi abakola kati bwe balaba enjega eyo ng'egudde ng'omuntu omu tasobola kukola ku bintu nga batagamba nti mugende this time tetubawa nnaku wadde obakukwata tebakuwa nnaku olina abaana okitegedde abaana abo bonna beetaaga process bazze batya babafuddeko batya okubakuŋŋaanya bateekawo okuyita abantu ku mikutu ne babagamba waliwo abawangalire South Africa kino njagala mukitegeere tebaagwa bugwi nti bayodde nedda era abantu abo babayita okuva mu mayumba gaabwe nga tebannaba ku arrestingibwa gye baali beekukumye nga tebakyasobola kugula kintu ku dduuka tebakyasobola kugenda kunoonya ssente ku mulimu kuba eri ffe tubala time gye tubeera mu nsi ze ssente z'okola ki z'okola kati abantu abo bwe baamala okuba coordinatinga ne babayita mujje mwewandiise gavumenti yaffe kkiriza kuba kino kyasooka okubaawo ng'ab'e Ghana be basooka okuliyakitinga ne baweereza gavumenti y'e Ghana etwala abantu more than 900 be yatwala ne bazaayo era ne boogera ebigambo bingi naffe twagenda okulaba nga minisita atulwanirira ssebo tukwebaza omukulu wamu ne mama Nabbanja wamu n'omu His Excellency President Museveni okuyamba ku bantu baffe kakati kiri ekibuzo wendaga kubanga ebigambo bitambula ku intaneti tibabawamba abantu tebaagala bakakabakake kakati awo wenzija Ekyankwanzi bwe baalanga bagamba bino ebyokumuzeeyi okuzaayo abantu nnyo gye tugenda okukima wano e South Africa temuli bya bufuzi
gwe jangu tekiri political jangu wewandiise bino wammanga bye twagala bw'oba tolina musango gwonna gukufunaanibwa eri ebintu bye bijja kwanguwa mangu naye gwalina omusango olina byojja okufeesinga era abantu beekuŋŋaanya omukisa ekinnoomu nga bakuwandiika era baakomodetingibwa bulungi baaba woteeri ennungi ne bakkiriza nti badda ludda wa Uganda era kyenalabako kyennamanya abakulembeze okuva mu Uganda baabamiitingako South Africa nga tebanaba kutuuka ku butaka wano ne bababuuzaako ne babazaamu ne kuki ne ku maanyi kakati nzija ku nsonga eyo egamba nti baabaleeta nga babawambye buwambi abantu abo baafuna lecture ne babagamba nti ayagala okulaba omukulembeze wandiika nti nandyetaaza okusinkana ku mukulembeze okumunnyonnyola ku ki kyenfiiriddwa n'ebizibu bye tutuuseeko waliwo ebintu byaffe bye tulese amaduuka tugalese tugakoze eki ne bakuba engalo ne bagamba eyo opportunity weeri muzeeyo okuwuliriza ku ki ku birowoozo byammwe n'embeera mwe mubadde ajja kujja ayogereko naki ffe abantu abo kyennawulira nti baawandiika nti nze nange kennyini erinnya lyange gyeriri nawandiisa mu kitabo nga bakyali awo wenzija kati era mwawandiisa bakyali nze nali olwedde ntuuse wano ne bali kuwandiikako erinnya lyange ne bankubira ne baŋŋamba gundi eryakubako twabimanya naye nensonga egenda okubaawo ne bagamba basobola kugamba nti bagenda kusookera mu woteeri Entebbe bwe bagenda okubatuusiza naye mweyo embeera ebintu byakyukamu ndowooza ne bagamba no bagende eddala lumuwa kuba abantu baali bangi kati ate nga accommodation z'ekyankwanzi okuba nga nnene okusinga ku accommodation eziri wano Entebbe kakati bwe baatuuka awo basangawo entambula kyokka limemba bajjuzza nti bagenda kukola ki banetaze okulaba omukulembeze wabula kyessaamanya nti baba babuulira period of time nga batuuse wano oba okuva ekyo kyessaamanya era basangawo zibaasi ne babagamba bagenda okusinkana omukulembeze ajja kusinkania Kyankwanzi baasi ziri awo za free era bw'ova mu nnyonyi ogenda linnya bulinnya ndowooza ke kasinga otabula abantu okulaba nga ennyonyi eyimiridde buli afuluma ngiya baasi nze bwe nawulira nti muzeeyi agenda kuwuliriza abantu n'okumanya nti baafiirwa ebintu byabwe nze omu era nali nyina okuteekayo ki okuteekayo erinnya lyange kubanga bannaayo mukulembeze ng'agambye agenda kutumiitinga fe abamu tubadde eyo ekyamazima nga mbutuufu ne bw'abanga omukulembeze waffe Kibombo okukuya nagamba Julius jangu mu ofisi yange nkwetaaga kintu kya kitiibwa nnyo naye ate omukulembeze w'eggwanga baminisita baffe okulaba ku ambassador okulaba bulabi ambassador. You have a lot of respect to Mr. Kibombo. Nina respect nene atuyisizza bulungi nnyo. Kati wano wasinga obukulu abantu baagala kumanya lwaki gwe tewagenda Kyankwanzi ng'ate erinnya lyo ku lisiti kwebiri. Okay. Kaakati nze obutagenda Kyankwanzi kiri bwe kiti. Protocol w'okutuuka ku Entebbe nze nali mmanyi nti bwe banaatuuka Entebbe bajja kusoma lisiti bakube amasimu kuba batujjangako amasimu naye n'olwayo nakubanga nga mbuuza mukwano gwange nti kiri kitya mukwano gwange naŋŋamba nti abantu bakyalisiivingibwa tomanya bagenda kusoma amannya ago naawe bajja kukubira essimu gyokole ki obeere part of naye nga saafuna simu kati sisobola kwetwalawa sisobola kwetwala era ssebo abali Ekyankwanzi abandaba nze sajja lwa nsonga nti saafuna kuyitibwa oba simu yange tennakubwa nti nammwe abali ebweru abaatuuka nga mwereese mujje mu miitingi omukulembeze naye era bwe naafuna lwaki tewakubira Kibombo ennaku zino abadde abeera ku nnyonyi naye remember nti omuntu yawandiika erinnya lyange yali mu nteekateeka z'abantu abo okudda n'okusinkana omukulembeze kaakati omuntu oyo gwe nalinda mwami Kibombo abadde nnyo nga abeera ku nnyonyi okugenda okukima roots okuva kuli badde basigala twalabako bali abasooka bakaleeta ennyonyi ezisukka mu 3
ffe twakoma ku eri gye twalabye eyo yali emu ereeta abantu kumpi 25 ku bisatu baddayo ne baleeta buli gwe baleeta Kyankwanzi kiri sikyabugaze sikyakaka osobola nti nze saagala kugenda Kyankwanzi saagala era bakukiriyalinga wali n'okwata gundi baagayo n'ogenda eka ayishuwa yaluswe mu kamera abantu bakakase kwaffe kitulaba ku media kirala mulaba ki ku media abantu batugamba mbu buli atuuka wali ingia basi kakati mwami Mamero kankubuuzeemu ekintu kino nakyo kanakikiryalinge bulungi kubanga kankubuuzeemu mwami Mamero abantu abasinga tebanatutravulingako ebintu babiraba bulabi ku media ne babibuukira wano bakukuba deportation oba ojjidde ku ssente zaaki bakukuba deportation ng'ova mu nsi endala oba ojjidde ku ssente za gavumenti eye Uganda yeeyina osasula insurance esasula bali abakuleese okitegedde ate abantu kyenjagala bamanye nti tubadde mu ggwanga nga twava wano abamu mu Katonda mugunga era nga bwe baawogedde nga tumaze ebbanga ddene abamu nga tebaddawa temuddaka enanga muntu yafuluma baawulira mpulire twava ku passport eya bbulu baawulira nki mpulire omuntu nga empapula ze twagenda nazo zaatuka ne zikola ki ne ziggwako kaakati tokisuubira mwami Mamero nti ojja kutuuka ogwe mu nsi oyite ku booda oyingire kireero tukiteeke kuki tukiteeke nti okomyewo omale gadde buzzi mu bantu anti ninayo abafamire Uganda oyinayo abafamire kituufu naye bakugambye nti Ekyankwanzi gy'olaga waliyo omukisa n'okukuwa n'okuwandiisa endangamuntu yo efulume bagikuwe nga toweetoolodde nti ogenda luddawa ne passport yo oli wedde okugenda ofunye endangamuntu oli wedde okwapulayinga passport for free kakati kiki ekiba kikutwala ennyo ewaka ggwe abadde talina nnyo buvunaanyizibwa buli nnyo waka nti kansooke ewaka nga tolina bikwogerako mazima to identify you bagenda kukumanyira kuki nti ono ye gundi South Africa naye ab'ebyokwerinda bakumanyire kuki era ogenda kugamba nti banogwa mu nsi ne bakukwata nga tolina bipapula katomanyi sente zoyinza okukozesa naye nga ate abali Ekyankwanzi bagenda kufuna ebyobwereere okitegedde ekitegeeza mu byonna abantu bano basooka kufuna kusomesebwa kuva South Africa ngamba mu byonna byonna eby'ekigendero ekyokubatwala Ekyankwanzi ekigendero ekikulu kyabadde to identify them era bwe batuuse babaleetedde abakulu okuva mu nnira okitegedde era abamu nga babalabe nga bakutte endangamuntu nga zifulumye eyo sebo ogwo omukisa gw'amaanyi kati bawulizaako bo bakugamba kiki bakolayo kye bakolayo basoma ebintu ebitali bimu abantu balina stress abantu baleme kulaba mwami Mamero ennyonyi ng'egudde awo era njagala okwadvisinga abantu nti bw'oba owuli abantu bagenda ku byeyo tomala galaba nnyonyi nti ebuuse mu bbanga ennyonyi erina destination weetuuka negamba nti welcome to Entebbe airport so you are going to find your way olaga wa ogenda vaamu naye wa gy'olaga kati kiteeke mu eyo endaba ovudde mu nnyonyi bagenda kutuuka wali ku immigration bakubuuze olagawa ensi mweyongere tomanyi omanyi kimu Uganda tomanyi na capital city okitegedde ebintu ebyo nebyetaaga okusomesa abantu baffe nti abantu baali abazze wano balina stress y'okuba omuntu yabadde n'emmotoka mpya azivuga bagimulesezza agirese bantu bizinesi abaana n'abakyala okitegedde abamu n'abaana baabwe tebazze nabo agenda kutuuka mu bantu bano stress enkulu agenda kusanga atandise okuleeta obulabe ku bantu nga tabuleese lwagamba nti abadde mutemu naye olw'okuba stress gy'alina bamulabanga failure nga nakati sawa zino kati oba kyabasala kati muzeeyi bwe baalabye gavumenti yaffe era njebaza nnyo bwe yalabye ku bintu ebyo yabadde alina okusooka okulingisa abantu emitima kiringanga kubabudaabuda abantu bali wano babadde South Africa nga bakyawa gavumenti naye nga tebafunye kunyonyola lwaki bagikyawa nga bajjonkera naye wali nalabye facilities ezikolebwa bannyonnyola abantu nti kino kibaawo obulamu osobola obukisobola obutambuza bwoti gavumenti ebaagala gavumenti etwagala okitegedde abantu bonna basooke bakuulingisa emitima eringa kyogamba nti babatutteko okubeerako mu rehabilitation center kati abantu abala bali haabu bayinza ogirowoozanga nti omuntu oli mukomera naye nedda si bwe kiba era ogenda okuva mu rehaabu bwe bakukwata mwami Mamero nakutwala mu rehaabu osobola okukyawa abafamireyo
olunaku lwe bakusobose kukola ki okutwalayo okutwalayo mu rehab naye gwe tomanya lwaki bakututteyo balaba nti bw'olaba oli bulungi naye ng'ate bo balaba weetaaga okuyambibwa kakati abantu baffe abali ekyankwanzi twebaza gavumenti okusooka okuba facilitatinga era nange singa naba nkubidde akasimu wandigenze nange singa ndi eyo kuba nalabye balya bulungi balya bulungi babawa kawunga babawa emmere eyaffe eyawano local food nga kuliko ne apple gyotasobola kugula gwe mwami Mamero noga nti kanjireko buli lunaku eryenvu libaako nedda wano apple tuzigula naye nedda nga tuzigula buli lunaku mwami Mamero apple fe tuzigula kuziba baagalwa baffe naye ekiri ekyankwanzi mwami Mamero abaana balya bulungi babawa apple kuliko eryenvu kuliko emmere yaffe eyawano bali ebifi by'ennyama bw'oyagadde ku kijanja ne bakiteekako nga dessert yes tonnafuna complain yonna mu mikwano gy'abali ekyankwanzi abagamba nti tuli eno watutamye twagala kuvaayo okugjako nze nkyasino bateeka ku bunkenge nti lwaki temunkubira kuba ndaba abasajja babawamu ne ku nnyimba ne bayimba nabalode babatwadde n'alien skin kati nze ndi artist mulamba okitegedde mwami Kasodde bwe tuyimba bulijjo South Africa namulabye omwami gundi Kasasa Bisani gye bali gamba kyankwanzi nasanyuse bambi era abantu bagenda kuvaayo nga bafunye opportunities n'okufuna contact kuba kati eri omanya nti ono minisita kati mwami minisita Kasolo we waffe kyotera okufuluma kwabwe kuyinza okuba nga kubuzayo nga wiiki kubanga babatera mu departments abasookayo nga bafuluma nga basigaza abakajja yes ate eri nze nawulidde nga nabuza mukwano wange kiri kitya muvaayo nagamba waayi ekyokuvaayo tokyesibaako nnyo nemugayi ate ng'ebiri ku mikutu ku mitimbagano bigiraga nti mukooye wano tuli bulungi naye ng'olaba eyajja nga embeera ettama teriri kwati nga kweriri bali bulungi ekyankwanzi teri buzibu era nze singa ekisimu yange bagikuba oba ekyankwanzi eyo nze engeri gye njitya bagamba nti abantu eyo mukyaka biki kati mbuuza chini yes kati ffe twali mu ssomero twafunanga sesoni ezo kakati ojufunidde ffe fuli okuva eri bana etubali tukeera ku makya kukola buli lunaku kukola nga ne exercise tetuzirina omusajja bamututte eri agenda kudda nga omugongo bagutereezezza taata w'abaana mulungi ali kaki ali kanuuni ate mu ebyo mulimu opportunities ffe abantu eno gye tutasobola kunnyonnyola abantu batulaba nawulidde nti bagenda kudda nettu Mamero abageze ekyankwanzi munnange muzeeyi wa kisa n'ekibaasa ekinene muzeeyi wa kisa naye nze kyenandisabye nze kyenandisabye muzeeyi oba atuwadde ekibaasa naye ekibaasa kisobola okuggwawo enkya naye bwabeerewo projects ze batuyingizaamu muno mu ggwanga ate nga nena abaliyo tebalina mirimu anti kati nedda abantu mama munafuuka mulungi omu anti ffe munnange olaba gye tuvudde tufiiriddwa gye muvule mufiiriddwa kituufu naye naffe tuli kuzira abali eno natulowooza omukisa gwaffe guno temuguzanyiramu nnyo guno omukisa era omukulembeze maama Nabbanja Minisita Kasolo mutulwaneko mutugulirewo projects ate muzirambulenga olusiro bayita oluseke lwa ddala era nze nsaba baganda baffe baba bakwateke babakwatidde banaye mukakozese bulungi South Africa namwe mukuba enseke ate kati bwe tutazi kunaffe tuziyize muyize ate nga tumanyi mwe basama ate kati munnange ekyokubeera walwagana ekyobwerere teryagana ekyobwerere kubanga munaye olaba tuli basama ate kati ffe tubale tugamba abasama bano ke bazze ate si waliwo akasente kabadde basevinga kebugwendo tandikira batuwokyeyo mwami Mamero tewali bakkiriza muntu accessinga akawunti yo sente zasigadde okwo byonna bw'oba wagula kasabala bakkira mu erinnya lya mugwire ebyo bafirizinga mamotoka tukwatako ate njagala okugjawo ekintu kino mu kamera baganda baffe bamuyimiriranga mu kamera alabye muganda waffe bamuyitaani Danny Flavor alina ebigambo byayogedde nabirabye ne Danny Flavor ali heartbreak omutima gwe ng'omuntu alina ekyamumenya omutima naye muganda wange Danny Flavor yonna gy'oli ebigambo byoyogera simanyi nawulidde oli mu masabo simanyi oyogera ku ki buli nsi mugimanye nti eyina eŋŋombo yaayo gye bagituuma
okitegeera buli nsi bagituuma eŋŋombo naye tekiba nti buli muntu ayingira ensi eyo gwe mulimu gwakola ki gwakola kati nga bwe tulaba obukulembeze baffe wano mu ggwanga tugamba abantu tetufunye bwenkanya naye nga olaba nti bagezazaako okunnyonnyola kuno kintu kiki kikulu mwami Dani Flavour omulembe gwe yagenderamu sigumanyi baguyita batya era bwe yagenderamu South Africa naye yamureceive nga kiyamukola tusaba mwami Dani Flavour boddamu kutunula mu kamera toddamu kusiiga kifaananyi kiraga nti abantu bonna abakola South Africa benyigira mu bikolwa byewatadde ku channel yo oba gye watadde mu katambi yagamba bikolwa ki yayogedde nga mpule bamubuuza ku bintu byemukola South Africa bye tukola n'agamba eri basawo baganda ekyo naye yalimbye singa basawo baganda actually babayita basangoma nete yalimbye okay kiri bwe kiti bwe bubanga obusawo Buganda bwe bufuna bwe butyo lwaki baganda bafa bakomye omu bayita banaku anti nze batugamba nti ekintu ekimu ku byasinga obba kyayisa aba South Africa mwakolanga kale si bonna simanyi si bonna bati abakujjukujju oli yajjanga n'afuna akantu n'akakolanga essabo nga mulimu enzikiza empitirivu kati afuna omuntu n'abeera emabega wa kateni kati ono ali ono oluyita bajjajja oli ali eri yakola ki yagira kati ono ne bamukuba ssente mu South Africa olukuba ssente agenda okudda asanga basenguseewo kati wano tetulinawo bantu betuyita abasawo abaganda mu nsi yaffe weebali kakati mbuuza bw'aba Dani Flavour gye yatuukiranga ekyo kyekyaliyo bakola South Africa bali mu ebyo no I don't think so Ivan Semwanga omugenzi awo mulemirembe okimanyi nti yali asinga amasomero amalungi mu South Africa nga abazungu basomera amasomero ge naye ati batugana naye yatandikira ssente yazidde bweba yali ntandikwa naye ate si gwe gwasema nti gwe mulimu gwamuwange ssente Ivan Semwanga yajjanga wano n'akyakala mu makirabu gonna y'omu ku basama yaggulawo ekigambo ky'okukyakala naye nga ye musajja every year areceiving appreciation okuva mu gavumenti yeeri obukadde 3 obwarandi obukadde 3 obwarandi okumwebaza bwe bali kusomesa bulungi baana baffe bozizza mu za Uganda ozimanyi katulwaliro ofuna milioni 605 nga Jessica Kasimu nga kafuna every year lwaki tajjawa n'ajogako milioni 2 mu gavana kyovola bawamma yajjanga n'asaasanya najja n'asaasanya kati mwaba mulaba ne mumutuuma ekifaananyi nebaza waliwo omukulu gwe nalabye mu magye yagambye yakyaddeko South Africa naye yasanze nga bizinensi z'Abannayuganda eziri mu Speya nga ffe tusingawo obungi eri mu Speya bw'ogenda okulaba mu kye bayita abaana balina amaduuka amayitirivu gano gatunda cosmetics mu malls ez'amaanyi okitegeera ng'omwana olunaku asobola okukwata ku ssente naye kati edduuka eryo baalisibye ali kyankwanzi okitegeera kati anaddayo n'asanga nga oli kyaliwo ate anaddayo atya kati bali bagenda kulyeddiza eryo bali tutolaba bamenya lya munnansi waabwe naye ate ffe ery'omunayuganda ery'omugwira okufuluma yafulumye taliiwo era Abannayuganda jalo bagamba nti South Africa tukola emirimu egyaffe kati waliwo abaana abali mu Uber ng'omwana alina Uber 40 yes Uber zanjawula mulimu abalina obupikipiki obudelivaringa mulimu abalina nga bugenda nga Nando's KFC Steers okitegedde nga budelivaringa emmere ng'alina obupikipiki obuwera 10 nobeera abantu nga balina emmotoka ziwera 2 naye nga omwana amuliwo abadiringira mu guest house mubadde nga mubalaba wano nga bakola interview nga baba tukyaliddeko baseeguya bajja ne batukyalirako nga abantu bali mu business gaabwe naye mujjo Dani Flavour ekiseera gye wagendako South Africa ekyo ne yakukola ekintu ekyo oba yakuyisa bubi ebyo ebiseera byaggwawo kati eri abantu tuggulawo business ezaffe twazibuka amaaso ffe tumanyi okukeera nakugamba ekiremezeza South Africa emabega tebakolerera bugagga bakolera mmere ya leero kwebaka kasabamu ne fridge eri mu grocery kiwedde okitege naye ffe ne tujja mu nsi nga tumanyi ekyokukola abaana eri bakozesa TikTok account zaabwe nga bwolaba wano ensi yaffe bwetambula so nenjagala mbagambe timuleme kutwala nnyo bigambo byolaba ku internet kuno bikuli omutima nti simanya basawo baganda ali akulimba kakati however nti nagwo omulimu ogwo gwaliyo edda kate kyaliba bikola je baine waliwo ebitundu byogamba nti baba kubanga nnyo n'amasasi olukola omulimu ogwo wali ebitundu gyogenda nga bafera abantu kale kwegamba nti waliwo omulimu gwosanga nti bagwogerako ninga gwaliwo nga gwe gutuukirwako omuntu nga yakola ki nga yakatuuka afuukira musawo ffe nakula bagamba nti UK banaaza bakadde
okitegedde naye yali engombo yaki nti ne balowooza buli agendayo alina kunaaza bakadde kwoza tooyi biki ebyo naye kati ebintu byakyuka osanga omuntu nga yaggulawo gundi ye workshop nga akozesa ne bannansi bakula makanika balimbya makanika batereza amamotoka bakyusa amamotoka nga omuntu ali bulungi naye mbasaba baganda baffe bwotunulanga mu kamera tosiiganga nsi kifaananyi baganda bonna basiga ekifaananyi ekitaliiyo nga wamala dde emyaka 2 nga toli mu nsi eyo kituufu kati nga tumaliriza njagala kubuuza kano nali nakabuuza luli naye nesitakabuuza olw'obudde baŋŋamba abaana bannayuganda abawangalire South Africa naddala mu abasajja ku bwenzi kwe mutava kyekibaavuwazza ne mubeera eyo ne mukomawo nga temulina sente zonna muziwa abakazi mabaala geeyo kati ensonga eyo abantu abajoogera ani ajoogedde before nga sinnamudamu ansa ani agikuwa abantu babyogera naye ng'omuntu ayogera ekintu akyogera wano mu Uganda n'omubuuza e South Africa wamalayo bbanga ki lwaki muba temudda waka muba temulina kibasigula eri kubagwa okomawo naye balino tebadda anti obwenzi kiri bwe kiti muganda wange ensi eri enamba of bakazi basingamu obungi ndowooza okitegedde kati ate yensi erimu amasanyu amaki amangi yensi nga ebyokunywa byayo kibayita omwenge gwa layisi nnyo omwenge gwa layisi nnyo omuntu okwata emitwalo gye 2 okomawo otamidde kati egyo ebiri wano Uganda oba otandika butandisi ate eddembe lingi omuntu akola nanyuka ssaawa mamere omuntu anyuka essaawa ze10 eringa amaduuka bagasibye mugenda kati ku bifo bisanyukirwamu ze mukolawo ze mulya kati bwe balaba nti society abantu batudde banywa bo balowooza nti baganda baffe sente bazoonoonera eyo naffe tuli bantu tufuna essanyu erisanyukako ate tuli bazadde wano e Uganda tulina abakyala baffe tulina families mwe tuva mwe batulispectinga ensonga eyo gye boogera si ntuufu temuli benzi si ntuufu eri abantu balina ne bakyala baabwe babawasiza embaga babeera nabo obamu babalaba n'abaana baabwe eri lwakuba ekintu ekiri ekibi ennyambala yeeri etya ennyambala yeeri eya wano mbambala batya ennyambala yeeriyo obuntu omwana bweri w'essomero tokkirizibwa kwambala kiteeteeyi kikoona wansi tebiringa byaffe olina kwambala akantu akakoma wano bwe kati omwana w'essomero wakati w'ebisambi wano wennyini lwaki yembeera yaayo abaana bali balina eddembe omwana ayambala ako yes ako oba n'akambukako waggulu bulungi nnyo kati mwe mubalaba abamu ku TV ne mugamba abantu baffe nate ffe ng'ebyo twabimanyira yensi mutukola ki mutuwangaalira era abaganda baffe abatukonjera ebigambo nyongera okubasaba mutukonjere empola abakazi beeyo tunyumyeko ku mbeera y'abakyawulira nti abakyala beeyo babbeeyi oba balayisi nnyo batya anti ekibafuula okuba balayisi ate nga ndaba banyirira eri omwana we tagenda kuwanvuya nti ate ojja kudda ku Mande oba byayagala biri available there biki ayinza okugamba ngulira KFC eri ya layisi ayagala KFC ayagala ka KFC n'omubuulira ensonga zo nakwagala njagala kunzijjamu kubanga abagwira ffe abagwira beffe tusinga okunyirira ennyo tunyirira tusinga ne kuba nansi ate nga ne sente mulina ne sente mwezi kyekiri kye nakugambye nti ku bwenzi kwe mutava no baganda baffe bali mu mbeera y'okucakala gye bali baganda baffe nga bali mu mbeera y'okucakala nga mamero nga tebataliza nga tebali mu mbeera nti yakutaliza baki omwana ogwotute muvubuka abamu bava wano tebalina girlfriend talina ki afunye ku ssente ze asobola okuoninga emmotoka ye ya miliyoni eza wano Uganda nga 8 agibazivuga abaana nga yo obulamu bwe yasalawo kusetolinga eri nga gye baguze n'amayumba the same people abaliwa ekyankwanzi okitegedde kati stress oyo era enyumba agirese nebaziza nnyo muzeeyo okukola ekintu ekyo enyumba agirese abakazi abalese abaana abalese omulimu agulese kubanga wano yali yakita lwaki otuuka n'ova mu nsi yo bwotyo n'okita twana extent mbo ennyumba ogulira eringa olinga atalidda kati kyogamba nti abagenda mu America bonna bali naye abamu bakoma wano ne bateekawo ebintu bajja kukyala waliwo abazimbye abazimbye wakola n'ojja n'ozimba buli muntu akyuzinga obulamu bwe gyabwagala
era baganda baffe gye babenaze ennyumba nga bapangisa ne bannansi kati ebyo bye bibaluma kuba bo atupangisa atya nzijawo ensonga egamba nti abaana eri bakola mu bintu Dan Flavor byayogedde ekitukoza n'okutukwata batukomyewo wano tuli mu business osanga moro namba muve ku zino complex ze Uganda wano Uganda tewali moro tubagerayo ko ale nogimanyi ale si moro ale ne ya wano waggulu wano nga agenda ensambya eyo si moro kazimbe kali awo wano tewali moro erituddawa bwakwejalabya wano ezo complex yes bufo butonotono n'eri otambula molo ng'eriko eka 2 nga yabagwira yansi just mu province nga buli province mwolaga mulimu ezo molo nga 10 okitegedde kati nga osanga abaana nga basalako molo kumpi half molo business zaffe bana Uganda bagwira associatinga n'aba Pakistani aba Bangladeshi ba Nigeria ba Ethiopia bonna basanga bali mu business ezo kyovula bagamba ife twenyigidde mu business zaabwe tutambule tukole ki tubavire ate ffe tulwedde okukolera ekyo ekiriwo kyovula batugoba beeri balamuza emirimu ffe tetulamuza mulimu gwe kasaba kugamba akasente obalamu n'ogamba otandikira obalamu n'ogamba eka abaana bali mu masomero basomesa afuna emitwalo gy'ena oba 3 oba 2 egya randi ne bamwakomodatinga n'ennyumba okitegedde kati oyo bamukutte naye bamukwadde muti babakutte temulina bipapula ani abalinda owaayi batugamba mbu kana akalwadde kamma mbu kali South Africa katevuunya sirimu ali yatevuunya akali Uganda ke katono wano Uganda sitawali nnyo sirimu osobola ku bantu 20 osangako omulwadde omu naye mbwe South Africa ku bantu 20 ababiri babeera abalamu ababapima be baani wano byogera abantu abatupima mwe baani ani nti ekiri eyo mbweraze zimu ku nsonga ez'abatwazire basooke babeeke bejje ekyankwanzi waliwo batemugenda kutuseetera bulwadde wano baganda bange ensonga enkulu eri ekyasinze okutta abagwira eryegi masanyu mwenge anti mwe mujja n'obulwadde sirimu tali abalwadde gye bali naye tetugamba nti rutiini nti buli muntu ava South Africa mulwadde kati nze wabeeka jjankebere nja kumuwa milioni 10 singa oba mulwadde singa kabeeramu nkoleddeyo emyaka emeka guyinza okuba oli tobadde mukyakaze ennyo ng'ate toli nnyo munywi wa mwenge anti kakati celebrity life mwembadde nga nsobola okugenda n'enkuba ebivulu bya n'enyimbira Uganda nandibadde nange nyinako empeekera naye eri ensi na buli nsi muwolaga kumanya kyoyagala kano mama w'abaana takawulira tukagonzeemu kati South Africa tobaddeyo nakimami South Africa kati nze bulamu bwange bwonna nkolerera abaana ate kati onoobakubira otya essimu anti bulira ffe tulina obulamu bwe tutambulira twakubulira obulamu bwe twavaamu muzeeyi we yatukwatiramu nga tubikira ku abaluwa n'okatwala ewa neighbor eyo 8 emeka eyo ebyo twavaayo kati tuli ku mulembe gwa digito mama abaana akuba n'omussa mu kamera n'omugamba maama ndi kufumba n'alaba efumbiro n'omulaga ali Uganda naye andaga afumba naye ali mu fumbiro mukyala nge mwagala nnyo ensi yonna ina ekimanyi kyogamba mu South Africa gyobadde yogera amazima emyaka 10 ntunula mu kamera emyaka 15 muwe close asooka tubulira ddala ntunula mu kamera mukyala wange twali lunaku lwe yali ankubidde essimu kiro saawa 8 saawa 9 saawa meka n'atanfuna mu video kamera anti oyinza okuba omukyalo weeri omugamba weekeke wansi w'ekitanda tekisobola owange akimanyi era omuntu ng'olina omukyala bakulaba olabika naye nze owange saawa naza ate njogera n'abaana bange since nze nava wano nga nyina omwana omu kati abaana bange bawera musajja omugala tayogera baana be naye nkugamba nyina abaana bonna making sure njogera nabo naye ku masomero okubakyalira mbafuna ku video call every day lwebaga nti bali waka njogera nabo nga tebanneebaka tebannaba kulya kyamisana mbeera nabo obadde omalako otya okubeera ku kyeyo novaayo nga tewaliiwo kibebi kikubeesa malako ntya kaakati njagala magambeosinzizeemboozi eyo kegamba onsima naye kankubula ekituufu kati katukolere ku bantu kaakati bw'ova wano era ngamba nnyo abaana abagenda ku byeyo making sure nti ovuddewo at least nga olinayo ka girlfriend kofunisiza ku lubuto Uganda kagenda kukubisisa ekyeyo bulungi
ekintu ekyo kinkuminye era nkya advising ku baana abava wano lwaki abaana oba girlfriend ngo omuwala ng'ovudde wano genda ng'olinako boyfriend wo gwekakasa nti mutuufu kikuyamba nnyo kiyo kyojja kikuba bulungi okimaleko kati nze ekyanyamba njogera ku bulamu bwange gwe nganze toyogeredde banno balala ekyanyamba hani wange no namanya gesigamanyi bulungi muyita hani mukyala wange beautiful mama mumaze emyaka emeka mutumiddeko nnyo Mabruk ye mukyala wange oyo tukubuuzizzaako Mabruk ma Brighton ma Benja ma Michelle mama Blessing tumaze emyaka mingi olinamu ne ku balongo balongo bajja mu maaso awo so mukyala wange omwana Julio mubuuzizaako ekibuuzo akyebalama naye wendi ngenda kukiddamu nkimubuuze ekibuuzo tewali muntu wesigenda kuddamu ekyeyo kimazeeko otya nga sirina nga teweerigomba ekyeyo kati wembadde nzija ku myaka 15 nze mukyala wange namufuula okummalira embeera zonna ezinsoomooza ate obanda bwemba mu show aba ku live ng'alaba mwami akoze atya performance nve waka tusimbule motoka live hani kwendi naye nga kwali ku TikTok bulungi nnyo manyi sorry kugundi ku WhatsApp abeerako nafunako n'obuzibu awo naye ambulance okunzijaawo ng'ali ku live we bakusalira wangamye we bankubira ebiso ng'ali ku live era nagenze okugenda eyo gye bantutte nga bamaze okufuna ataaka zino mudde wammwe era nga essimu zikubirwa ye kati awo Mamero omukyala wa abalinda ani akola service ezo kati yabadde azikola era essimu yavudde mu immigration straight waka mukyala seru yange yes genda ogula etiketi yonna gy'otugulidde omwami we ayagala kudda era n'agibuukinga isegeza akasente obadde oweereza mu kyalo eno bulungi nnyo anti nze nkubiriza abaana mwe nabali ku kyeyo mubeere n'abakyala bamwe ate mubaagale katonda atunuulira ky'omuteereddewo naye kyagabirira ffe kituwanguza kwe kuba nti ate siwangudde naye nze kyeyo bannange sigaana mukama mwebaza abaana bange basoma naye kati saawa zino mbadde mbasomesa nga ndye ne kati siina gundi yonna bizinesi zonna bazisibye era Mamero lumu nja kutwala ku gundi yange bimbadde nkola project zange ziyimiridde tujja kuzirambulako abantu era abantu mbagamba bwemulaba ntandise okutunda ku byentunda mpozi muzeeyi yonna gyali oba gavumenti ng'enempita nange nenkwatirako nyina faamu yange nze mbadde nnunda ne kati faamu eri empute land musibe enjirina neetaaga era nalabi maama Nabbanja ng'agamba nti agenda kuwa ku bantu baffe abayambeyo ku kulunda nakine Minisita Kasolo nze faamu yange si yakuzimba seetaaga mu kintu kyabula njagala facilities nzirewo nkole abaana bange bakole ki basome okitegedde so nze era neebaza nti omuntu bw'obeerako n'omuntu gw'olabirira eka mukama eri ku kye yagabirira nnyo naye bw'ogenda nga toyina muntu nga oli okolerera lubuto lwo ebintu ebisinga tebitaratambula bulungi nakuzungira mu bawala balala kubeera mu bawala balala sente ozifuna oyinza ozifuna nga nnyingi naye ensonga y'okuzikuuma ife okola n'ofuna akasente madamu n'akuba esimu n'agamba wammanga awo batundawo obukadde nno buna n'omugamba madamu nga siinaawo nyinawo bubiri nti leeta bajja kutubanja naye nga tufunyeewo naye nga tukoze eki naye maama n'obuweereza emigunjuzi yakuno era nebaza nnyo nze nebaza osanga n'okusenguka yasenguka dda emigunju gyakuno munnange tegibula naye nze nebaza abana mukama yannyamba nti ku nkwatagana gye tukwatagana ne family yange ne mukyala wange mukama asobodde otuwa ezzadde abaana balabika bulungi ate omukyala asobodde okubasomesa mukyala akoze service ze okusinziira era bwe kaba kaploti nga bakatunda ankubira akutegeeza n'agamba mwami twongereko wano mwami wano keetaagisa anti ampita hani wange hani nange muyita hani amanya ge sigamanya amatuufu erinnya lyankwamaze ebbanga kinga mwagala twagalanidde ebbanga ddene namusanga nga muto nnyo naye kati ekikulu ate wamusigula okuva ku ssomero era ne mumaliriza diguli ezibiri wamusigula n'omala n'omuzaayo ne muzaayo asome onga oli musiguze mulungi kwagamba tukwongeddeko erinnya ddala kati munaye musiguze abatulaba bayinza okugamba nti abo bayaaye abe South Africa sebo nedda tetuli bayaaye omukyala wamuzaayo n'asoma yes n'afuna degree kakati
abatulaba badde balina ekifaananyi mwe batuteeka naye yenze omuntu ava gye nvudde ne nkoma wewaka era bampita mwami Sseruyange mazima abantu abandaba ekitiibwa ekyo kyamaanyi nnyo ne baganda bange mwena bali ku byeyo n'abakyaliyo n'abali wano buli wobanga okola ebintu mu nsi fubanga nnyo okufaanana abo abali successful mu nsi ensi ejja kwangwira era beeyise bulungi abali ku byeyo South Africa mweyise bulungi tumanye ensi ejja kutereera tukomewo tukakalabya emirimu naye pannaawo fe abali e Uganda naye bakomezaawo tuli bagonjebwa nnyo mutulabire mu kifaananyi kye mutulabiramu temutulaba nga bafeeriya tuli bantu abali responsible kale tetugenda kweyongera kusukkako wano olw'ensonga lwa programs eziriwo kituufu naye lwe tuddamu okusisinkana twagala mu paati ey'okusatu ndowooza tujja kuba tufunye n'ekibinja ekisooka okufuluma okuva ekyankwanzi tubeereko nabo ku pano tumanye munda eyo babadde beeyisa batya babayisa batya tufune ku sitole zaabwe nabo batuwulire mbadde ne omukulu bamuyita Julio MC Julio musajja muyimbi era mumunoonyeeko ku TikTok era ennyimba zange bazaba bannange mbadde nga muŋŋamba ennyimba toziteekayo biki luli mbadde ndi muyimbi ati ayimbya ekirabo nga siteekayo ennyimba zange kuzipromotinga naye kati mugenda kuba muziraba kuba nti mbadde n'emirimu mingi naye kati kenakomyewo tugenda kuba nga tubaweereza era nga tubawa ekyo ekituufu kyennyini naye era kana akatalekeka Maama Nabbanja ne Honorable Minister Kasolo mundabiranga ddala bannange sajja mwe close akube bulungi olusekerwe bannange mwe close akuba oluseke soko badde mu manyi Maama Nabbanja nange nabadde South Africa naye Maama Nabbanja akubira omulanga nange njagala kujja Kyankwanzi esimu yange bagirina nange onsomeseeko nange nfune ku mukisa gwabo bebagenda okufunibwa sonolwekyo Minister Kasolo omwami Kibombo chairman wange gyendi eno nze nereeta naye nange njagala kukola ki era nawuliddeko nga bagamba nti waliwo n'abali eno bajja bereeta ne baagala kutujoininga ye nze aboogera gye tuli naffe mutuyite mutukubire ku busimu gye tuli tujje naffe tufune ku mukisa gw'Ekyankwanzi omukulembeze tumwebaza okutufaako naffe bali batujerega mwe muva mu nsi mukulembeze wa mutabaagala naye muzeeyi yatulazeeko n'atusindikira entambula nejja bataffe wammanga awo tewabadde wange twebaza gavumenti mwebale nnyo mwebalire ddala kale tugenda kweyongera kusukkako awo naye teweerabira ku subscribinga Mamero Media UG ku YouTube go subscribe ate Julio naye temumusuulira MC Julio ku TikTok kwali mumunoonyeeko mu following ate muwulirize ne ku nnyimba ze mumukoleyo ne ku bukyale bakuba ina account 3 entuufu bagiyita Maka Julio official kuba zonna ndabirako posting Maka Julio official posting kati sebo natandise posting Maka Julio official yeba munoonya ye entuufu omukulu omukono gyo mufunira abaagala okulaba ku music we ne performance ze zonna tujja kumweyongeza next time njagala kubasiibula tubayita ku Paradise Gardens wano ewaffe ekajjansi ekifo amatendo okuwummulira bannange tuba ne live band tugenda kubategeeza olunaku lwegenda okubeera ng'etandika tulina buli kimu bateekerawo embaga waliwo birthday parties ennyanja etwetoolodde tuli ku Paradise Garden bannange Paradise mwenna mujje kale bannakyekyo tugenda kweyongera kusukkako wano Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Nnaabagereka agerekere Obuganda. Until next time, so go to my country. Bye-bye.